Tiari kafanya. Atukula chao. One. Dewan. Tukala chao. Waliwo yantumye. Nanyini waawo mumanyi. Mumanyi. Ate kiti kyaki ky'okuteekyo. Ndaba oli mu kubreakinga lugi lw'abaana. Mbadde simenya. Obadde okola ki? Mbadde si breakinga. Nanyini waawo mumanyi. Mumanyi naye erinnya lisimanyi. Kale mukwano gwange abadde antumyewo wano. Kwako gule waawo. Gulawo. Open. Open. I said open. Gwe omuvubuka omuto watandika otya okubba. Gwe alina amaanyi agasobola okuba nti osobola okukola. Tunula eno. Gwe omuvubuka alina amaanyi agakola watandika ddi okubba. Okimanyi oli mukwate? Okimanyi nti oli mukwate watandika ddi okuba nga otambula omenya amayumba g'abantu. Afande olaba. Waliwo mukulu wange ali eyo saidi z'empigi eyebuwama eyanjigiriza kale ebintu namugamba saagala kubba nannemerako kale mbadde ngenda mbireka nga sikyabba naye kale embeera eriwo ya lockdown eno batuggulawo batuggalawo nange nengenda mbiddamu mpola mpola kale process by process era ng'omuntu ayina ibi.